Tali kuseka uyo mutunuulire, tali kuseka. Sheebah wajja nani bazadde bange nange mbere byangu singwe kuli mwango omutima manga guzimba kutuuka okwabira Mukunja akomye omutima. Nze kyetegeeza nti eri navaayo naye newakubadde ndi mubi naye tekitegeeza nti ndi mubi ate mbeerera eddala mubi obeere ng'olina abalala nga n'oli omuwala sikikolangako ekyokubeera nga nkukwatira we tubeerewa neluli wakikoze neluno wayogeddeko naye n'omugamba ode ndi mubi mpa ku respect no abeera atya ng'akunona buli kaseera bw'ati Sheebah toli mubi ekintu ekikuluma Sheebah tukirana Sheebah twajja kugira kunoonya sente ate wamaze n'asika nawe oli yansekeredde n'anfuula shit naye ali ono tabiri nako bamwereetako kyonna ekiri mukama katonda tutambule nga we tugenda Sheebah bali kumwereetako bwereesi Sheebah bali kumwereetako bwereesi Sheebah togwe mu nyanja Sheebah bali kumwereetako bwereesi omusajja ajogera ddala gambira ddala abantu bewaffe uyo mukasuse Sheebah bali kumwereetako bwereesi kibagambe oyo musajja naye yeekubye nange kifaananyi kibagambe nti nze sikyamwagala wadde n'okumusemberera oba mukozi kibagambe lumu anewemba mukozi wo amwagala Sheebah alimba alimba amwagala musonyiwe kutuusa kwesalaasala jirita ate olw'okuba kintu ate olw'okuba yabadde yeebase ku bakazi yabadde abatuddeko yadde abagambye abasemberedde wabatunulira ebisambi ekyo ekintu okiraba tannabatunuulirako sigenda tuka kwesala jirita nsirise nnyo ku ggwe nze nanze nazigira omusayi nti kwesala jirita bagambe lumu abewaffe nti waba mukozi wange anyimbirako mukooyi genda okibagambe kumpi nnyo genda obagambe jabbeerawo obwogwo nawe wansanga obwomu jabbeerawo Sheebah tugende mu motoka tugende abajajja oyo Mighty Family si ye yabadde naye akulimba yanze yabadde naye nze yabadde naye Sheebah akulimba Sheebah weyongera okunyiiga obuwala tubugobe weyongera okuyomba Sheebah weyongera okuyomba bannange weyongera okuyomba Sheebah omwala obwedda amwagala batudde babiri n'amukwata amukute mwe bakadaama gwe kadaama njaga Sheebah jangu laba live Sheebah ekulira live naawe okoze Sheebah jangu Sheebah nyonyole je tugende kulyato wama badde bangamba ki badde bangamba live abantu nengira abantu balikoje kuchemu kati babuzeeko sokoli banaye mbabuuzaako nnyo yanze King Sheebah naye amanya gange $1 neddira butiko era mbabusangayo emisandi bulidde lwansonga bwe neddira wakunyumidde olaba nkyayogera n'abantu ate onkwata mwana baganze ndi wakwatirira ng'abalala kyonna kibuuzo wamma tuli naawe mami ekirala mami $1 ekirala mbatumiddeko nnyo bonna be naleseeyo abatasobodde kujja bajja kujja naye nange one day ndijja nga ndi bw'omunyumirwa life nga si byakugatsika okitegera mwana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.
Megatron Koli tugamba tino berenga subscribing liking ate berenga sharing. Mazada Megatron is my name. Dine Ganja Fadi. Kuramule agesigika. That is King Sheebah. King Sheebah nga bamulabe bali mu ggwanga wali lya kata. I like the creativity. Creativity ya kika kya nina Sami yasenga okunyumira Sheebah. Sheebah nedda Sheebah mukutene ku bbere. Sami omumanyi ngazze mabega w'omuzinga. By the way, all in all, katwebaze Mukunja Atasera olw'okubeera nti atadde omwalo ono mu life egezeza kubeera nti ekyusa obulamu bwe. Ajjukira nti omwana ono mulwadde era nga Mukunja wazze akunnyonnyola ebiseera ebisinga agamba nti bwe mukola ebintu bimuleetera obutabeera stressed mulaba atera omulinnyisa ebikomera n'akola sima bakoze oluyimba sima bakoze okwanjula ebyo byonna kireetera obulamu bw'okutebenkera n'okulabika nti ate butambula mu ngeri y'emirembe n'essanyu. By the way, bwe tuddayo emabega ne tujjukira Mukunja Atasera gye yajja King Sheebah. Embeera yali mbi nnyo ng'ali desperate ejjukira alina obulwadde obumusumbuwa ate akozesa obwenge akozesa mafuta. Baliwo nawano okugundi ng'amugamba akuvuddemu okozesa omwenge Sheebah ng'alwana agamba nedda tonvaamu. Naye bw'otunuulira embeera Sheebah ne physical appearance olabira ddala ng'Omukunja Atasera akoze obulungi obutagambika. Bantu bangi nnyo bakozesa abantu wano olwa content nabalyamu buli babawa mmere zerira gwe mmanyi abawe emmere. So amulinyisiza ne ku nnyonyi ng'era n'ebirooto by'omugenzi we byali nti tujjukira omugenzi Asia we yafiira yali anaatera bambi okulinnyako naye Mukama Katonda teyakola ki tekyasoboka kulabika nti ate kikola kikibaawo. N'ate ku King Sheebah tulabye nga Mukunja Atasera agezezaako nnyo okulabika nti aimprovinga obulamu bw'omwana ono era omulabira ddala nga ali mu bulamu obweyagaza okufaako obufu. Mu kusooka nali manyi beeyagala naye w'otunuulira content wawe gwe bakola olabira nti omusajja ali just creative ayagala kubeera nti babeera mawule each and every time. Kati olaba kano akagundi ak'obwenzi kati yeefudde mbw alina omwala omulala ne bateekawo olutalo. Sheebah n'atabuka. Sheebah naye good actress mulungi batuula ne bagamba tugenda kukola kino n'akituulerera mu ddala. Omwala ali mu pinki yatabudde abantu abo badde bakuba Mukunja Atasera amabeere ekitasanyusiza King Sheebah. Ate nga baasuze nabo nabalabye mu kisenge nga King Sheebah ali ne Mukunja. Kati oba obuzibu buvudde wa? Amanyi mbu Sheebah agamba yayina ebbuba. Ebbuba lingi nnyo limutuula kujja. Yayina ebbuba. Kyokka ate agamba Omukunja Ganja kasooka tuyiseewo bannaffe aba Caribbean consultants abakuyamba gw'ayagala obeera ng'ogenda Germany, Netherland oba Canada. Enamba eri 0751525405 oba 0759723777 Germany, Canada oba Netherland. Gw'ayagala okwenogera ku nsimbi enzungu, ensimbi ezitowa, ensimbi zibulaaya ezenusu bulaaya. Ate nno tokola nnyo kinene nnyo bakolera ssaawa gw'ayagala ogenda okukola naye ng'akasente k'onogwa obunozi wano e Kampala Uganda oba ojja kwetikka emigugu. Beera nga ogendayo oba bafune ku WhatsApp enamba eziri awo bajja kubeera nga bakuyamba bakuluŋŋambye kiki olina okukola kyolina okubeera nga oyitamu obeere nga weegendera mu nsi ezo. Obadde ogamba mbadde ku nsonga z'omukulu ono King Sheebah tulabye abantu bangi nnyo ng'era bwe twazeeyo kuwali emabega bakozesa abaana bano ate oluvannyuma lwa byonna ne batandika most especially batiktokers ab'enjawulo bakozesa abantu bano buli kanako naye ye kyakola kumuwa sukaali na kawunga era tamuleetako na ku bantu. Naye Omukunja Atasera akutte King Sheebah namusisinkanya abantu ab'enjawulo amafiina abantu abanene. I think omuntu gwe tulina okuddayo ne twebazaamu mu nsonga zino gundi SB4 yatandikawo ekintu ekyo. Abaana bano be bakozesa naga nti tukoma kubakozesa wabula tugatte impact tubagatteko. Awo SB4 omuwa ku kyepeze kuba omugenzi we yafiira nga amuzimbiddeko ku kayumba akalungi mwe yali asula. Mbusi agizimba aliwo omukyala naye nga kyetulina omwebalizaako kumuleeta mu limelight. Yaba yagizimba in actual sense kuba senga teyamulaba. Okitegera kati maama mwe yeyagalira maama at least
muwala we Mukama Katonda yamujjula naye amubalako kino kuba mbutuufu embeera ya Asia n'obwa disabled bwe yaliko obutonotono bw'abanga ate maama asobola okweyagalira mu ebyo Asia byaba yamulekedde mu muntu yoza omwana we. I don't think nti maama yali akisuubira kuba maama yabeera ngaawo yalabirira omwana we. Abaana bamaama nga b'omanyi bwe bali abazira bazaala abaana baabwe naddala abo abaliko obulemu n'abeera awo yamulabirira ng'emyaka gikuliridde naye ate oluvannyuma lwa SB4 okuvaayo yafuna omukisa n'amuteeka mu limelight n'amusinkanya abantu ab'enjawulo ne bamusiima olw'ebintu byali akola. Jjukira Asia yali musanyusa ngeri gye yali omwogezi ennyo ne bamusiima ne babaako ne bye bamukolera. Kakati babloga balala bapikinga leaf naddala Mukunja Atasera akijjeyo bulungi nnyo. Mukunja kasava mu bino ebintu by'ekisire by'okwerwaza ebyo by'okwerwaza anti mbu wali kujjanza wati anti yali aleeta akajagala kana akabe ba TikTok omanyi besuulamu bambazuulu Julume yali ati bannange Julume nno nga yali musajja wa bumbaayaya nnyo ku kyalo. Kati yali yesuulamu omusajja oyo Julume baakuba oli naye tebaamumenyako. Mujjukira ne mu kulonda kw'abayimbi yakola atya era gundi okulonda kwawuma obwo nno nga bwavu ye bamulya buli ye buli we yekoze ebintu mbooko ne bamuteeka wansi wakabanga bamanyi mulalu engeri bamanyi bino ebivubuka ebiniganiga ebyagala okucyanka n'ate nga kisajja kigezi ekisajja kiri kigezi obasaba omutimbagano okukozesa n'olyamu ssente n'olya muntu noga nti omuntu n'obanga saawa eno Mukunja Atasera Sheebah yamubeeza era saawa eno yamulinyisiza ennyonyi amuyambye bonna beeyambye buli omu ayambye munne olw'obuyiiya creativity ey'ekika ekyagolo kuba I think kuba omulaba King Sheebah nga tannakola kintu kyonna basooka kutuula tugenda kukola kino ogenda kwefuula booti ne King Sheebah n'akituulamu bulungi nnyo. So bakoze bulungi nnyo duo yaabwe eyo kuba olaba we nebaliza Mukunja Atasera anatikyali wange bamuyita Vicky exclusive nze kasamulaba mbu agenze ewa Mukunja wabaawo ogundi ey'enjawulo wabaawo content ow'enjawulo ajja ng'ate bamaze mulowoozaako kumaze kye nasinga okwewuunya emikolo gye baakola nga bagamba mbu akoze eki Mukunja akyadde okitege wano baasooka mbu Sheebah abuze Sheebah we yabula baamusanga wa jjajjaawe olaba amagezi ago Sheebah abule agendeko wa jjajjaawe okugenda okukyala ne batwala n'ebintu kati we baakyala jjajja n'anyumya Sheebah abeera atya nalabako awo muganda wa Sheebah ne maama wa Sheebah bafaanaga nnyo balinga binusu content yo mugira toba obwongo buba bw'amaanyi bateekamu nnyo obudde every time nobanga olowooza bulungi kakati bwe bamala ekyo nga balowooza ate ku kirala bwe bamala ekyo nga balowooza ku kirala so okutambuza kino twadde tekisuubira ogaa nti aha Mukunja Atasera kozi kyabaawoko wano nga bali wano Mukunja alina omukazi gw'ayagala omanyi Sheebah mbu ye tayagala kumukiitinga yagamba wadde mubi naye tojja mujju wabuba nnyo ekyobubi akyesibako nnyo akirumiriza nnyo naye agamba ate tekajja fuuka kanyoomo tejja fuuka mmanya ya nkoko emmanya y'enkoko yali etya bannange Abaganda nno nabo emmanya y'enkoko bannange emmanya y'enkoko anti kaba kamanyiro kaba kayitiridde jjukira nti enkoko yo bamanyira mmanyi saawa bina bagimanya kati akamanyiro kaba kayitiridde era ye King Sheebah agamba Mukunja agifudde emmanya yankoko kiri ekigambo mukyavu okwemaayuula yeemaanyudde okitegeera buli wamugira abeera n'abakyala balala ye tamulabawo kyokka ng'ate naye alaba asitudde omubiri asitudde gundi nyashi ebbeere lyonna lisunkunye lizze kuli naye nga all in all baana twebaze Mukunja Atasera bino ebintu bye yali alimu mbuzima bankubye emigo naye namwe yaliiramu ssente nnyo anti kati waliwo omukazi yafuna abavujjirizo omukazi yamuwa ssente kumbi obukadde oba nga 3 n'avaayo n'agamba bw'ate tebannamuwa n'afuna n'endala omukazi agenda okuvayo ng'omukulu yalidde dda ssente ate tebasesema abo boolaba ssente ya intaneti wano ya lukwesikwesi n'amagezi bannange omuntu era Mukunja Atasera okutuuka okwekuba ku ndiri ne yeenyoolanyoola nti era okwerwaza byava ku ziri ntabwe zaawuma bamukwatira simanyi poliisi emunyodde ate naye agamba ofiisi omenya omukono naye agamba muyimbi
office kolo era ne bigayi era bwe bamuteekera kabangali balyoke bamukoona oluyi kabina bigayi n'alaba ng'ekikolwa kye bakoze kyabuwemu nnyo fisa akataamu oky'omugere musajja ssebo mukoona kuva ku kamanyiiro ako musajja munno kukoona Sheebah bamuwandiisa King Sheebah King Sheebah alabika naye mwali mu bayimbi tumulinze na mu federation nze King Sheebah tumulinze mu federation ateesa nga naye atudde ku mwanya atajja kuteesa andi kati ebitabo ndowooza byonna anti omanyi akomye mu pittu n'akomye mu pisikisi bye bimu bonna teba benkana tebalina nnyo ayesebo lirinamu ku kinyaanyimbe oliwulira lirinamuko ku kinyaanyimbe taagala disrespect I don't like disrespect you know I don't want this shit now ate nno oluzungu sebo King Sheebah lwa US omumuyita mutene ajja kudya mu federation awo nno taabalivu azoganye ayinza n'okwesimbawo ajja kutunuulira Queen Sheebah ng'alabira ddala bali mu kategole yemu ate yamuwewula mugaye gw'oli queen nze ndi king taagala nnyo okulabika nti ompisaamu amaanyi bino bye wayisaamu Mamuli Katumba bajja kwekwetu Mamuli Katumba yaaliwo ano bangamba yali eyawomodde mu katiikiro ejjinja kalooya Mamuli Katumba mbwensonga lwa Sheebah olowooza yali ategeeza Sheebah ono sente mbwe yagiranga anti yali amanyi Sheebah bakulembe batuddeho mugaali Sheebah twagala sente ebyo byonna mubikole naye nga twagala sente yali tayagala babuzeebuze ku kyansimbi era kasita alaba ndowooza nga tezegguka yali kufuna akasiriikiro yali tayinza lumba gundi Kenzo yakwatamu luno lweyesobolera lukazi bawoza omukazi nze tamanyi omukazi simanyirwa omukazi alimu enkola y'abasajja abagaana n'ab'omukyalo simanyirwa kitonde kikazi era kwe yali asimbe tamanyi nti ono gwalina ayina queendom alimu n'olusajja tayagalira ddala kamanyiro k'abasajja kati ono waleeta bino sebanyira omukazi tuuka mwena ne mutafukamira era kweko okumulebula kwe yamulebula amugamba nze no ojja kundeetako essaggali ojja kumalako naye kale kajja namukuba tteke naye nga twebaze Mukunja Atasera for the great work abano abantu tebabeereka nabo abantu abo tebabeereka nabo baba n'obusunguyira naye amukutte bulungi nnyo okulabika nti amugyamu content n'okulabika nti akuuma obulamu bwe nga buli health waba otunuulira omwana oyo n'akasusu kazzeewo yalina olusunga luli sodda nga zinkulubuse azinjirira bulungi andi kati olaba engeri gye yali ng'omutamiivu kirekanga n'abatamiivu bamukwata nina ne story gye nalaba mbu oba bamukwatako watamiira n'agweri ng'abatamiivu bafuna I'm not sure nti bataata b'abaana be bonna abamanyi bulungi ayinza okuba abamanyi naye sisuubira nti omukwano gwali gwakyeyagalira abamu bayinza okuba nga baali baseddekezi abajja nga bamulaba agangayidde ne batwala ekya July nani azaala mu balulu bana babira ku street basajja gye bali babambuliramu babeyambuliramu nakyo kisoboka sajja abasawo bano batuma abantu ebikweno kati babalirawa omusawo akugamba nti bw'oba oyagala okuterera n'okufuna essente genda Kampala Road ofuneyo ekikazi ekiralu babalirawa mukwekwetuke babalya kiro anti mu mifulejje bagiranga amusukuma eri amuzazi k'omufulejje abasamize nno nga bakoze abantu ebizibu okakana omugagga zaawe ekiro guluza lwaki abalalo abo abakazi baba banyirira ajja ekiro n'amusuulira waawe bwebikokokoko n'adduka emisinde ng'ali mu TX no katemba ng'ali afa ku mukyala we n'omwana we kitegeera kati bajja ne bababbako abaana abo bamala ne bababba gw'olaba bakula nabo babeera nabo wano initially n'amuyonsa biki tamulinda mwaka kuwera gendula omwana ssebo si musiimu kamuleka nayo kabi cholesterol bino nebimala omuzimbisa bodde ne bamutwala okitegeera ng'addusa omwana we ng'ekirajja asuulirawo maama w'omwana we enkoko y'oluwombo 1 million goat osanga mulalo akutte 1 million goat mulowooza ali akasasiro mulowooza ali ku leftovers z'ekkololo bawe yamuleetedde nanga ab'ekkololo n'okusuula wano ebigondo abalalo nga beerabirira bajja bubikimu bagenda ne bakikima mu kasasiro kumbe bawe yamuleetedde yamusuuliddewo so twebaza Mukunja Atasera olw'enteekateeka gy'ateeseteeseemu omwana ono
kusingira ddala obulamu bwe health wise nentu like n'okumulabirira alabika bulungi nnyo physically naye nga tukoboza okubeera nti otambula naffe ku mukutu guno ogwa Megatron Media nkujukiza banaffe aba Caribbean Consultant bagamba nti no bakutwala Germany, Netherland oba Canada oyagala genda mu nsi ezo beera nga obakubirako ku 0751125405 oba 0759723777 beera nga obakubirako oba obasirika obawaka ku WhatsApp bajja kubeera nga bakulungambe bakubira kiki kye weetaaga okubeera nti ogenda mu nsi ezo weenogere ku nnusu etaliiko agamba ove mu nnusu y'okuyombagana Museveni atufuze bubi abubbi buli wano sente tuwayo emisolo tegigira genda ofune sente yo okomewo wano boogera misolo nga gwe okuba mulatti ng'omusizi alinaanye limbo enswa bwekyuse nga naawe okyuse envubo gikyuse ng'ogendako mu nsi ezo okole sente okomewo wano weyagala enamba weeri awo osobola ogikoppololako beera nga obakubirako naye nga tukoboza okubeera nti otambula naffe ku mukutu guno ogwa Megatron Media tugamba nti tobeera ngu subscribing liking tobeera ngu sharing shows weeziri wano nyingi nnyo wrap up gye twakoze weeri genda obeere ng'ogiraba katukome ku Megatron tova